Ku ssaawa 8 kwakayitako eddakiika ziizino ziri 2. Mbalamusizza nnyo bannaffe mwenna abatuwuliriza. Bazzukulu ba jjajja Kassujja, mbalamusizza nnyo mu ngeri ey'enjawulo, naddala abasangibwa wano ku kibanja kino Abageye Tudde Ebussujja. Olunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi gwa 9 omwaka gwa Mukama waffe ogw'2022. Mbalamusizza mu ngeri ey'enjawulo era y'essaawa endagaanye eya pulogulaamu yaffe Buganda Gyevudde ne Gyeraga. Nsuubira mukkalidde, mulinde ate bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nga bwe mujjukira, twayogera pulogulaamu yaffe eyaggwa, twayogera nti abantu baffe ebintu bino bye twogera abamu babadde babitwala nti bya lubalaato, naye kati ebintu bitandise okuvaayo mu musana. Ekisinde kyaffe Abageye Tudde Ebussujja ekyakoleza ettaala mu Buganda, bangi nnyo baali balowooza nti bya kusaaga. Ebintu bingi bye tuzze tuzuula era n'okusomesa kwaffe oba kwe tusoma oba kwe tuyiga wano ku kisinde kyaffe Abageye Tudde Ebussujja kuzibudde bangi amaaso, era nga mbeegayirira ne ssekwegayirira yenna mmwe mwenna abali ku kisinde kino, muwengayo akadde muwulirize abasomesa byonna bye basomesa, era ne mbasaba mwongerengayo n'amaloboozi gano. Era kyova olaba tulina emikutu mingi gye tugenze tuggulawo ku mitimbagano egy'enjawulo, amaloboozi gasobole okutuuka ku bannayuganda naddala ku Baganda ne mu bika byaffe byonna, abantu bamanye wa we bayimiridde, bamanye wa gye bavudde, bategeere na wa gye bagenda. N'olwekyo mu pulogulaamu yaffe eyayita twalaba engeri omwana w'omuddugavu gy'abonyaabonyezeddwamu ku lukalu olwa Bulaaya, ku lukalu lw'Abawarabu, n'engeri gy'atandise okubonyaabonyezebwa ng'ali waka ewaabwe ku lukalu lwa Afrika. Twakizuula nti mu Buganda, nze nga bwe nkibabuulira bulijjo nti nze mmanyi nti obutonzi buli mu Buganda. Bw'otunuulira ebyafaayo ngeri gye birimu, Buganda, bw'otuuka mu Buganda waliwo ebintu by'olaba by'otayinza kusanga walala wonna. Waliwo ekintu kye nababuulira wano, abamu ne mukitwala ng'ekyolusaago, naye ne mbagamba nti mugende mubuuzeeko ne basaayansisti, bajja kubabuulira. Omuntu yenna bw'alivaayo n'akugamba nti enseenene zikulira mu kifo gundi era ne zaalulira mu kifo gundi, era bwe ziba zivaayo okugenda okugwa mu bantu ziva gindi, oyo bw'akubuuliranga ekintu ekyo n'ajja n'akikubuulira, nze siridda ku intaneti nja kukivaako. N'olwekyo nze ebintu ebimu byenda bibiri mu Buganda binkwasa, binkakasa nti ddala mu Buganda nsi yaffe, Katonda gye yasookerako okutonda, nabawa ekyokulabirako ekirala. Ne mbagamba nti mu Buganda waliwo abantu ababula, si ba kabaka bokka, kubanga Ssekabaka kitegeeza nti waliwo we baamutereka oba ebisigala bye baabiteeka oba mu lubiri bwe ruti, naye waliwo bakabaka abaabula. Kabaka Kato Kintu yabula Bubuzi, naye eri ewaffe Bussujja waliwo abaabula b'otayinza kulaba nti Nanfuka baamuziika wano, okiwulira, nga tuyinza kumulaba nga yabula taliiwo, naye ng'ate waali ng'asobola okuloosa abantu. Nabagamba nange nze nnyini nina omwana gwe nalabako yazaalibwa era mu ngeri bw'etyo, ng'abeera ajja sitoola eno mpanvu. Omwana yabonyabonya nnyo maama we nga tebamanyi kikyali, naye alina ekintu kye yasooka okukola. Mujja kunsonyiwa ate okubanyumizaako emboozi eno wasinatandika pulogulaamu eno. Njagala kukkaatiriza nti waliwo ebintu eby'amagero ebiri mu Buganda by'otayinza kusanga walala wonna. Ono omwana yazaalibwa mu bitundu
bitundu bya Naggalama ndowooza, bitundu by'e Naggalama. Omu ku mikwano gyange yali amulinako oluganda. Omwana ono bw'azaalibwa ne kisangibwa ng'omwana ono alina ebintu by'akola ebitali bya bulijjo. Ne bamuzunza mu basawo bano Abaganda bano ab'ekinnansi abalimbalimba ensi, abalimba nti kino lumbe luti. Naye omwana ono ne bamutwalako Busoga. Babalagirirayo omusawo nti omusawo ali Busoga, katumutwale Busoga eno gy'agenda okukola ki, gy'agenda okukonyezebwa. Omwana ne bamala omutuusa Busoga, omusawo n'abasaba ssente, n'abagamba mugenda kuleeta kino na kino na kiri. Kakati omusana gwali gwaka nnyo, kino kye mbabuulira nakyerabirako, oba nakinyumizibwako maama w'omwana ono, kuba saakirabako n'amaaso gange, naye maama w'omwana ono yannyumiza story. Omwana ono n'amala omusawo bw'amala okubalagula n'abagamba bagende baleeta ebintu, omwana n'avaamu eddoboozi, bonna abantu byonna libaali beewuunya. Omwana ono yali aweza emyaka gy'ali 6 gyokka, myaka 6, agenda mu myaka 7, ng'agenda kuweza emyaka 7. Omwana n'akola ekyafaayo n'agamba nti musajja ggwe oli mubbi, n'abalagira njagala mufumbe esseffuliya y'amazzi mwanguwe mangu, ng'ate abalagira bulagizi na kifuba ng'omusana gwaka muyitirivu. Ne bateekako esseppiki y'amazzi, amazzi ne gatokota mu kyoto, ku kyoto ekyo kibeera mu luggya kye batera okukuma abano abasawo Abaganda simanya kugenda okuma ekyoto kya gundi bula. Esseppiki y'amazzi n'etandika okutokota. Omwana n'agamba omusawo Omuganda ono yali abasabye ebintu nti bw'oba nga oli musajja era nga ddala by'okola gye biri, kwata mu sseppiki y'amazzi eno, gikwatemu. Omusajja teyakwata mu sseppiki y'amazzi. Omwana gwe mbanyumiza yakwata omukono gwe ng'amazzi gatokota, n'ateekamu omukono mu sseppiki y'amazzi, naye talina kye yaba. Era n'akwata akabiriiti n'ayokya essabo, n'agamba nti gwe oli mubbi, by'okola tebiriiyo, tolina mpewo, oli mulimba. Essabo n'alyokya. Okuva olwo omwana oyo n'afuuka ow'ensonga, n'akomawo eno ewaabwe Naggalama. Omwana oyo era olumu bagenda okukera ku makya awaka nga tebamulaba, nga bagenda ab'ekyalo, maama akuba enduulu abuuza bannange omwana ali luddawa, omwana ng'ali mu muti waggulu, n'alagira abasajja abakulu bwe baba baagala aveeyo waggulu, n'abagamba bamuleete n'olubugo olunene, buli omu akwate ku nsonda. Omwana n'abuuka, baali bamanyi agenda kufa, n'abuuka n'agwa ku lubugo. Omwana oyo teyamenyeka, naye n'atandika okukola ebyafaayo bingi nnyo. Ebyafaayo ndibibanyumizaako, si bye bindeese mu puroguramu yange eno. Okuva olwo omwana oyo n'akola eby'ensonga bingi nnyo, ndibibanyumiza. N'akola eby'ensonga, naye yatuuka ekiseera omwana oyo n'abula. Ne ku ssaawa ya leero tamanyiddwa gy'ali, naye ng'ate yajjanga yakomunikeetinganga, bamuwandiikiranga amabaluwa, naye ng'awandiika. Byali bingi nnyo ndibibabuulira, naye njagadde okubabuulira nti mu Buganda waliwo ebyafaayo bingi nnyo ebiragira ddala nti mu Buganda obutonzi buli wano waffe mu Buganda. Obutonzi buli wano mu Buganda. Ne bw'otunuulira ettaka lyaffe lyennyini olwaleero lye ngenda okwogerako, ne bw'otunuulira ettaka lyaffe, ne bw'otunuulira obutonde bwaffe, obutonde obutwetoolodde Katonda yabutuwanga bwa njawulo. Kaakati nno mu ekyo Katonda bwe yatuwa obutonde buno, ate abantu ne bajja batukwatibwa obuggya. Mwabo abatukwatibwa obuggya, abamu bajja beesesaasesa ng'anaakulyako amenvu, abalala ne bajja ne batuyingiramu, abalala ne bakola batya. Kubanga mu Buganda tewali w'osanga, tambula ku lukalu lwa Afirika, onoonye ettaka w'onookasuka ensigo y'ekijanjaalo n'ogireka awo, yo ne yeemeza. Ebyo byonna njagala obikubaganyeemu olabe nti obutonzi buli wano waffe. Yatuwa empewo zaffe, yatuwa ennono zaffe, yatuwa obuwangwa bwaffe. Kakati twagala kutunuulira we twabulira, kubanga mu puroguramu eyayita nabalaga omulabe waffe engeri gye yajjamu n'engeri gy'asaanyizzaawo obwakabaka bwaffe, ennono yaffe bw'asaanyizzaawo. Era mbasaba mu puroguramu yange eno, amaloboozi gano
mugatuuse ne ku bakulu ab'obusolya bonna, mbatuuse ku bakulu ab'ennono abakwatibwako, kubanga bino bye njogera bye bakwatako. Eggwanga lyammwe balitwala, Buganda bagitwala, Buganda esaanawo, Buganda eggwawo, naye nga abakulu ab'empya kwe bali batunula, abakulu ab'ennyiriri batunula, abakulu ab'obusolya abamu bali compromised, boogera ebitakwatagana, naye ng'eggwanga lyammwe balitwala, Buganda bagitwala, Buganda eggwawo, naye nga tutunula. Kankome.